Then amajigo singa gaba growinga nga tega growinga bulungi kisobola okuleetera okubeera nga tosobola conceivinga singa obeera nga olina kye tuyita hormonal imbalance waliwo hormones ezi-inducinga fertility mu bakyala bwe zibeera nga tezibalansinga estrogen progesterone ne hormones endala oba tosobola kufuna lubuto. Then abasajja singa obeera ne low sperm count nti enkwaso zo bwe zibeera nga ntono omukyala oluusi ayinza obutasobola kufuna lubuto singa ziba nnafu oba singa ziba tezirina mitwe singa motility rate yazo ziba zitambula mpola nnyo oba singa obeera n'ekirwadde kya prostate eyagaziwa nga prostate yo tezaala mazzi ge tuyita prostatic fluid agatambuza enkwaso omukyala aba tasobola kufuna lubuto. Era mu baami bw'obeera nga hormones zo tezibalansinga naddala hormone ya testosterone ng'eri wansi kuba yeyambako okukola enkwaso oba tosobola kufunyisa mukyala lubuto. Musawo nze Hamidu Egayaza nina sukali ne pressure naye sirina maanyi ga musingi nyambiddwa ntya? Sukali ne pressure kubanga abantu bwe batya bawangalira ku ddagala. Pressure buli weerinnya oba sukali byonoona ze tuyita vessels emisuwa egitambuza omusaayi. Kati babeera n'obuzibu nti emisuwa gyabwe gitwala omusaayi ku busajja gye tuyita penal ziba tezikyarisiivinga musaayi. Number 2 glucose levels buli we zirinnya oba pressure hormones zikyankalana so abaami babeera ne hormonal imbalance so mu mbeera efaananako bwetyo obeera weetaaga okujja ne tusooka ne tukebera system yo ne tulaba ki ekyataataaganyizibwa then obeera osobola okufuna solution oba obuyambi. Rosie Kasana ndabira ku kinti nina candida ne UTI era infection ezo ziwona. Infection ezo ziwona naye kisinziira lifestyle ye eri etya. Bw'obeera ng'okolera mu bifo ebyalukale nga toilet of course nkyafu mugikozesa bangi infection ziba tezisobola kuwona eri gwe omukyala. Naye nga obubonero kwolabira nti olina UTI otuuka ekiseera ng'ofuyisa omusulo ogukwokya oba ogukubalagala osobola oba ng'ofuyisa omusulo mutono era kkala yaagwo ebeera ng'ey'ekiddedde ebeera peroyal and cloud. Then osobola olumizibwa mu ndira n'omugongo gwa wansi n'okubeera fatigued. Candida omanya otya nti olina candida oba candidiasis otuuka ekiseera nga ovaamu amazzi agakutusenga amata oluusi ng'ovaamu olusu olubi ng'omukyala n'okusiyibwa mu bitundu bye ebyekyama. Musisi George Kisoga musawo olambula ebireetera amaanyi okubula era ndabira ku kinga nina prostate yagaziwa. Number 1 prostate yagaziwa kimu ku bireetera amaanyi okendeera mu baami. Obubonero kwolabira nti wandibanga prostate yo yagaziwa oba osobola okubeera nga wazimba akawago oba ng'olina ebizibu bya kidney ze tuyita ensigo otuuka ekiseera ng'ofuyisa omusulo ogutagwayo gutonnya tosobola fuyisa wala ofuyisa buli kaseera kitegeeza bw'onywa amazzi tegabandaala mu sisitimu y'oba ofuyisa buli kaseera otuuka ekiseera ng'ofuyisa omusulo ogulina kkala efaanana ng'ey'amajaani oba nga gwa kyenvu nnyo ate nga guwunya mubamu gubamu ebintu ebiringa enkwaso kye tuyita whitish discharge. Osobola okutuuka ng'ofuyisa omusulo ogulimu omusaayi oba omusaayi gwennyini okulumizibwa mu ndira wansi w'ekkundi n'omugongo gwa wansi. Amaanyi okubula mu basajja prostate bwegaziwa gabula kuba emisuwa egitwala omusaayi ku busajja giba tegikyakola bulungi. Hormones bwe ziba nga zakka naddala hormone eya sexual gye bayita testosterone nga yakka amaanyi gasobola okubula. Omugejjo oguyitiridde omuntu buli wobeera ng'oli obese kitegeeza saturation y'omubiri gwebeera puwa tosobola kuba n'amaanyi. Stress oba anxiety oba emitawaana ng'omwami weeraliikirira oba eyina emitawaana kisobola okutwala amaanyi. Then marital issues nti oli married naye muyina emitawaana mmwe nga bapatana. Insecurity waliwo unfaithfulness amaanyi gasobola okuba nga gabula. Endwadde nga sukaali diabetes oba abantu abawangalira ku ddagala erya buli lunaku bisobola okuleetera amaanyi okubula naye embeera eyo esobola okubeera nga egonjoolwa ojja n'okeberebwa ne tutegeera ki ekyakuleetera amaanyi go okukendeera oba okukendeera mu sayizi then n'obeera nga ofuna obujjanjabi weebuli obulinnakyo okusinga empeke ezimu abamu ze mukozesa ezirimu kemiko ezibaleetera okufiira ddala kye tuyita impotent. Tumalirize na kino balagirire linda emukono omusawo ebizimba biwona era biki bireeta bleeding mu bakyala. Ebizimba ku nabaana biwona n'ebisinziira biri ku sentimita mmeka. Mulimu ebibeera ebinene nnyo nga byetaaga kulongoosebwa. Mulimu abamu atuuka nga nabaanayo yonna ejjudde ebizimba ate nga binene. Oluusi ebiba byagala kulongoosa sinnakindi ne nabaana okuggibwamu. Ebizimba bijjanjibwa
option ziri bbiri mu hospital tubirongoosa. Bw'ogamba nti ogenda naturally waliwo eddagala erishirinkinga ebizimba erimu ze tuyita zi anti-tumor property okubanga zikuba ebizimbe bino ne bibeera nga bishirinkinga ne biggwa mu nnabaanayo. Ayongerezaako bakibuuzo kyawo. Agambye nti ebireeta bleeding mu bakyala. Ebireeta bleeding mu bakyala abamu bakozesa family planning. Family planning ezimu bwe zituuka mu mubiri jjukira zirimu hormones eziri artificial ate omubiri guyina natural hormones. Singa zituuka mu mubiri ne zitabalansinga na hormones za mubiri osobola okubleedinga mubamu ensonga zibulira ddala completely. Then omukyala singa olwala infection okumala ebbanga eddene akawubi ka nnabaana ne kataataaganyizibwa kasobola otandika ogrowinga wabweru wa nnabaana kye tuyita endometriosis kikuleetera okubeera nga obleedinga buli kaseera. Kansa w'omumwa gwa nnabaana mu bakyala aleeta okubleedinga kitegeeza oba weetaaga n'ojja n'okeberebwa ntegeera bleeding eva ku ki then n'ofuna obujjanjabi. Musawo tulina eddakiika emu obalagirire w'osangibwa baagala okubajjanjaba. Babeera bajja kujja ku kizimbe kya Julayina Plaza. Julayina eri opposite Universal House nga wakava ku Namaganda ne California Room Street. Kye kizimbe ekipya ekiri ku Room Street ekitunudde mu Universal House. Ennamba z'essimu kw'osobola okuba oba okusindika message oba ebibuuzo byo eri 0757 0757 61 61 63 63 46 eri 0757 0757 61 63 46 MTN eri 0785 0785 37 37 eminana esatu 0785 37 eminana esatu waliwo ne 0754 02 35 35 61 eri 0754 0754 02 02 35 61 oba osobola okujja ku Julayina Plaza mu basement room B18 eri opposite Universal House nga wakava ku Namaganda ne California ku Room Street. Mwebale kuwuliriza mweraba. Gwanga ku gwanga kano